nkusaba oginshe yalingireko paka ngetuuse ku muntu asembayo ekawempe buli anagenda ekyekawempe naye ate ejja tuyamba paka throughout the course. Muna Uganda twakkiriziganyizza nti buli omu anaakola ekintu kye, buli omu anaazanya lolo ye, wa media anaazanya paati ye n'owa ground naazanya paati ye. Tugenda kuba kizembe era tugenda funa result bweziti. Ogiraba eno bakugamba nti poliisi etandise okunoonyereza ku musajja wayo DPC Wandegeya eyakuba abaana baki, eyakuba abaana ba People Power. Naye nga abantu bano baali ku order, baali basindike. Kyogamba poliisi tebamanyi nti no yakuba, kati banoonyereza ki? Nakugambye wano fete tuyitangako mu constitution ya Museveni kumujjako. Twayita mu kintu kye bayita international policies kubanga nabagamba Uganda is a global village. Era ne nkugamba nti egundi yaffe eddembe lyaffe ly'okulonda Museveni si yalituwa. Nedda baba lituweebwa international charters nga Rome statute n'endala. Kati njagala nkulaga ekintu kino kyavudde walwaki bakoze ekintu kino. Manyi abantu bano bakuwuddisa mu system najja tunoonyereza naye abatagamba gwe in actual sense abeera tagamba gwe si gwe gwabeera agamba. Kati munna Uganda njagala nkulaga eddembe lye liri ery'okulonda then nkulage nono omusajja bamuvunaaniddewa. Ngenda kwogera kuki, ngenda kwogera ku UN, ngenda kwogera ku UN charter, ngenda kuyitira mu Rome statute kubanga Rome statute is a doctrine of the International Criminal Court ICC. Okitegera? Katuje article 25 ne article 27 zigamba zitya. Article 25 okimanyi ekwedembere ery'okulonda eya Rome statute. Okitegera? Eraga bulungi nnyo okulonda kwe kunaabeera kanjikutere wano gyeyitire musoma samale eno article gisome 25. Nakugamba foreign policies influence domestic policy. Okola kwa domestic policy kuli influenced by foreign policies kubanga we are living in a global village. Tuli mu domestic policy siri mu foreign policy. Naye nkozesa international charters lwaki nkulaga nti no wetwayita constitution ya Museveni yali too weak okutudefendinga. Tunula wano eno Rome statute tunulya article 25 ogisomo gimale njagala osome samale ekugamba etya ekulaga engeri okulonda gye kulina okukondaktingibwamu. Museveni yasayininga ku ndagaano eno era nakkiriza nti okulonda ba democracy agenda kutambulanga according to this charter. Muna Uganda mu foreign policy nakugamba revolution yaffe mu foreign policy yayita mu democracy and human rights. Wabula wetudda ku ground eyita mu democratic rights and human rights. Democratic rights tezikuweebwa Museveni nedda, zikuweebwa zino charters okuli eya UN okuli neyaki okuli tulina Commonwealth charter oba Royal charter bye bitulaga bye birambika engeri akalulu gye kabeeramu gye kakola gye kalina okubibwamu. Lwaki kubanga nakugamba Royal charter eno abazungu bano be bateekawo system eno nga baagala batuviire bo bagende batwekere system yaabwe ekola ki etufuga. Kati balambika bulungi nnyo akalulu gye kalina okondaktingibwamu. Okitegeera? So si ono Museveni ngeri yakagalamu kubanga ekyo ekintu ekyo akikola kubanga azimba fake system. Kyofulaba constitution ye yagiteekako ba blockers. Kati oyo musajja bamuvunaanira article 27 nayo kanjikuteere wano. Eno article 27 ogiraba? Ekugamba nti n'omuntu yenna yena agenda okubeeramu ebyo ebikolobero eby'okukuba abantu. Ne Museveni yennyini ntagenda kuprotectinga senga kyata ene n'akwetaaga. Tagenda kuprotectinga. Wabula ekyo Museveni kikyakola kye kyamukozeseza ekintu ekyo mbuno alage nti no kati system bw'oli batandise omunoonyerezaako. Ayagala kubikkirira misango kubanga tebasobola kuvunaana misango ebiri mu kooti, tebasobola kuvunaana musango gumu mu kooti bbiri ez'enjawulo. Balina sooka ne bamaliriza guli omusango mu eri kooti then nodda mu guno. Mukitegeera? Naye according to these charters zino ba champion ba democracy Museveni si alina okuvunaana omusajja oyo. Kati olwokubanga tumutaddeko ekibuli tuwalabisiza ku international scene kati naye akulaga nti areactinga kukakkanya mu byonna bagamba ka Museveni ako wadde bali tuli mu system y'abantu abasiru naye ka Museveni kalimu ku magezi wali mu kusooka nga kakitegedde nti kagenda zimba fake system kateekawo balobist. Kati balobist bano babeera mu zino organizations buli kakola ebikolobero nga kakola ki nga bagenda eri nga babikkirira. Kati fwe tukipika ku media ne kisukka nnyo ne bano abazungu bano kibayitirirako nakugamba bano baliwo ku interest. Okitegeera? Nabo kibayitirirako. Kati mu kubayitirirako nga bagamba muteekeyo. Kati olumuteekayo nga Museveni bakakubira essimu nga bakagamba boyo oyo omusajja waawedde baako kyokolawo kati nga kapakuka bino. So muna Uganda eddembe lyaffe ery'okulonda democratic right is demanded by us. Protected by the international charters. Kugenda mu kalulu ako nakugambye okuwona system ya Museveni eyo okugirwanisa. Tugenda kukozesa ekintu kye bayita defiance. Tugenda kukozesa ekintu citizen journalism. Tugenda kukozesa ekintu kye bayita protest. Okitegeera? Byebyo kabeke bigendo tutaasa ku Museveni.
Oshege kiyebyo kabe bigendo tutaasa ku Museveni okudemandinga democratic rights za okuba nti tukuba akalulu ne kabera respected yogenda kukola otya bwagende wanna lukola kera kumacha sawa 11 kera kumacha olumalo okulya futali nginaku z'omwezi 13 olumalo okulya futali todda naaba genda ku polling station kakasa anti boxes obazileta nga wemuli teri kuleta lino boxes zilimu bululu okitengere ekintu kino teri kuleta box zilimu bululu mukakasa nti no wemuli womala okukakuba tovaawo sigalawo wakirimu yawulemu ebibinja bibiri ekimwe kiba kigenza okulya ekirala kikomewo naye mukakasa nti no webatuukira essaawa y'okkabala nga mwena wemuli bakabale okitegeera bakabale teri mukakasa nti kya essimu muzikyajinga naffe ab'oku media tujja kubeerako mukakasa nti muzikyajinga buli ewali ekikolobero mu kirabise oyo musajja tanafuna sente zigenda tegeka kaluka 2026 azisuubira mu bazungu bano azisuubira mu bazungu kati ebikolobero byakola byonna mu birabise then ffe tujja kuba screenshot tuli batabumu ku X tuli batabumu tumanyi ekyokukola tujja biteekayo gye birina okugenda we tumala okubiteekayo gye birina okugenda tulabe kalono Museveni wanaddamu okukola ebyo ebyekisiru tukyagenda mu maaso we mumala okulonda temuvaawo nkugambye mukakasa nti essaawa y'okkabala mwenna weemuli Museveni akalulwa box ng'akajje mu polling station tulina okugoberera DR form paka Museveni gyagitwala DR form egenda kudda kuki ku division level ye Kawempe North awe bagenda okuŋŋanya kakati njagala emitwalo 16 nga gyagoberedde akalulu kannalukola kuba yaleese emitwalo 19 eyongeddemu emitwalo G3 kitegeeza nti wa NRM tugenda kuyingira akalulu kano ng'olwedde alina emitwalo 3 mu maaso nga tusinga emitwalo 3 then emitwalo 16 ku mitwalo 16 teri asobola kulonda wa NRM taliyo kubanga nabo be bali mu kusomba si ba mu Kawempe kati njagala emitwalo 16 okuva ku polling stations ez'enjawulo zijje zigoberera akalulu kaako tutuuke wali ku polling station oyo agent wa byabakama oba presiding officer ajje atusomere birala naffe twabitegedde ebyavudde ku buli polling station ajje atusomere birala yes twagala Museveni atulaga amaanyi ng'emitwalo 16 giyimiridde eweeru awo nga tumanyi results ezavudde mu kalulu kannalukola yasoma ebirala nga we yakola mu Kannakwedde baaliwo batono naye temubirekera Secretary General wadde ekibiina kya NUP temubirekera baami mbasaba busami ne protest vote bwetu wegenda okubeera tugenda kanoonya tugenda kalonda tugenda kagoberera tugenda kakuuma tugenda kagoberera tugenda kabala tugenda kumanya results kakati Simon byabakama afulumye result ezize nga size ezaffe ajja kutubuulira result ezo yazijjeewa eno ye rehearsal ya protest vote kugambe mu Uganda kera ku ssaawa 11 omala okera genda n'essimu y'okulabisa genda na buli kimu kyo okiteekaawo n'ebyo ebintu bya security bauti kugambe soma samale eno atiko sigenda gijjawo gisome olabe eno samale bwe kati akalulu kalina okubeera alina n'ebyadduka Museveni atya dialogue naye nga te dialogue zirina okubaamu okitegeera ne yeekweka ne bamugamba jangu mu dialogue ne yeekweka NUP yaka exercising democracy nga wayina okubeera eyo dialogue yaliwo wakati waba contestants it is within the democratic the Rome statute mwekiri mu democratic right eza UN okitegeera ekintu ekyo naye kakati koka Museveni katuuka ku dialogue nga kadduka olwokuba kakola opposition yeyaako okitegeera ekintu ekyo so bana Uganda tukere ku 11 tukasuule teri kuvaawo waki tuyawuzemu group 2 emu egenda okulya endala ekomewo ekakuume then wano mu Kabala fena tubeerewo nga group zonna zikola ki weziri tutambule okuva ku polling station nga tugoberera DR forms paka we bakabalira kubanga results tugenda kuba tuzimanyi kakati yafulumya result endala akawa NRM kugambe tuyingira akalulu kano nga Museveni atubye emitwalo 3 olwedde wa NRM agirina naye kakasa tulye emitwalo 16 gyonna tekuli asobola kulonda NRM buli omwalonde mbasaba buli omwalonde we tunakola ekintu kino tugenda kujjako Museveni oyo fala nga nesasi teri alifulumiza olw'ensonga n'abo bafulumya amasasi ne bakama bawe tebasobola baprotectinga tebasobola twesinkane nga tuvudde mu kalulu tweyongerewo ne zino chatters mu Uganda ozimanyi tugenda okuyingira 2026 nga muli kibiriti nga musazaaka tagenda tuzanyirako okitegeera tagenda tuzanyirako bate twayita mu constitution ye respect